Hajati obulamu butambula butya? Alhamdulillah. Si bibi. Twebaza Katonda. Hajati ntero kulaba otero bera ku live olumwawo nojango oli mukakamu olumu nojango onyizeemu. Chichi obulamu butambula butya? Dai. Kalala kunyiga kwange gwe kuba kukulumira ekyo kiki ekikucyankala waliwo ojja n'osooka owandawo munenga Hajati wakati ani amukyankalanyiza noba olojjango oli mukakamu ng'oli wa mirembe obeerako ng'olaba embeerako nga nkugoberera webale kungoberera embeera ku TikTok okwo nga ndaba ndi musanyufu nnyo Baba TV webale kujja kunoonyaako alhamdulillah nebaza Allahu tabaraka wa taala okuba nti no abasobozeseza okujja ne munoonya ne mundaba mwebale nnyo okujja okundaba Hajati oli bulungi alhamdulillah naye nga tusobola kuba bulungi nga banno bali bubi osobola okubaamu obulungi naye ng'ate banno bwe baba nga bali bubi abantu nga bali mu mbeera embi abantu nga bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa abantu nga bali mu mbeera y'amaziga abali mu mbeera ey'okukaaba tosobola kuba nti gwe obeera bulungi nga banno bakaaba Hajati tulina ke wayogera emabegakaawo nga twakaziika Master Pout nali ku live yaayo nogamba nti abantu balemeddwa okubeera mu Master Pout nga mulamu kyokka ne babeerayo abayitirivu mu kuziika kiki wali otegeeza tulambuliremu kye nali ntegeeza kigamba nti nze bwe mbanga Allah nga nzijuludde sagala nnyo okulaba kuba nze mukyala musiraamu era nkimanyi bulungi nti Allah nga anzijuludde abasiraamu bannange basobola okujja ne banziika ate nga ndi wa sanda nnya kakati bino bimuyisa amakeesi simanyi biki ebyobumu simanyi muzeko abayimbi tebakuziika si bwe ngambye naye tebateekawo nnyo katijja kateetaagisa toteekawo nnyo mbeera bwe mba nga Mungu anzijuludde nina abaana babiri omuwala n'omulenzi mu duniya kati Allah yasinga okumanya ku ekyo Hajati njaga twogere ku luyimba olupya lwe wakoze sooka otuweemu akapeera kati tunabagenda wala oluyimba lugamba nti abaana ba Buganda abaana ba Uganda abali beegazanya abaana ba Uganda kati momboze abaana ba Uganda abali beegazanya abaana ba Uganda badagana saagala byabufuzi n'emikwano olumu tunyiza twabalonda akalulu ne kagwa ne mutandika okutuyitsa emabega twakola nsobi ki bannange lwaki mwe twetamye ensi twaki temwamenya mu kampeyini kale mutujoga kino ekisanja kitono nnyonnyo mujja kuddaga sajjamwe wadde mwatugoba gye tukolera ne mu bisaalu mulijja mulitunoonya mulitukaabira naye Hajati oluyimba nga lwa busungu mukko okakasa lwa busungu because okusinziira ku mbeera ebaddewo gyonnyonnyola waliwo abantu badde basenda ku makubo waliwo abatembeeyi be baagoba olinga by'oyimbako kitegeeza olina obusungu n'obulumi obukuli ku mutima anti ekisinga okuba nti kindeeterera oba obuzibu oba obusungu nga bujja tosobola kuŋŋamba nti osobola okuba nti gwe bw'obadde otambula ng'ojja oyise mu motoka obadde oyina motoka self drive oba ojidde ku booda eno eyaffe ze tutambulirako oba munno mu kabi ojidde ku okada oba njidde ku booda no wa booda wange wuuya waninze olina wa booda akulinze obadde ojji olabye eki of course Bombo Road kujuddeko makampuni ziganjawulo kakati amakampuni ago wegaba kwegali kati gwoyinza otya okusenda omuntu eyeeyiiya obweyiiya nolekawo kampuni kyogamba kampuni noono omuntu eyeeyiiya obweyiiya kiki ekisinga okulwaza munne waakyo kosi kampuni erwaza
abantu abo balina engeri gye banyigiriza munnansi naye nga munnansi yakitwala nti kya bulijjo. Batunyigiriza okuva ku maze mpaka ku nkomerero. Mukoze buli kintu kyonna ekisembayo okuba ekibi. Mutukoze buli kikyamu. Naye mutuleke ekimala mutuleke kimala tusaba mutuleke byemubye bimala mutuleke kimala mutuleke kimala mutuleke kimala mutuleke byemubye bimala mutuleke byemubye bimala. Ajati embeera eyo yemu yebadde waliwo awo nalabye abantu babadde babasenda wano ewakekawala bantu babasenze wali ku lwebusaba ne ku Ntebe Road nenna ka video kinabya kankwasize ennaku waliwo omukyale yabadde agenda okugwa mu kkubo Yesu ne mukuba mutume naye ng'omwana gwalina ya mutaasa. Ako nako nina engeri gye nakayimbyemu. Mukwano gwange yafiirwa bbaawe wiikye yaddako ne mumusenda amagezi ge yasala gakwetta bambi omwana we ye yatasa ne bwe yalajja namumuleke mwamusindika nti abaleke mujja kufa tulikola embaga tujja kubajjayo yo munte nammwe kibatuukeko muba abajju muwulire bwawoma nammwe kibatuukeko mulye kasasiro nga ffe bwe tumulya. Ajati abogera ebigambo bwe bityo abasinga obungi tebaba seefu kiki weesiga. Allah wange tabaraka wa taala drone nga zitwala abantu. Allah tabaraka wa taala waali ku lwange ate kyonna ekibakiza alhamdulillah nze siina kati sawa zino olina obusobozi nkubuuza kibuuzo njagala ansa olina obusobozi obugamba nti tejja kutwala. Siina. Akyakukuumye Allah akyakukuumye. Tosobola kugamba nti no gwe weekuuma ye Allah akukuumye aba akukuumye. Elias Lukwago twogera sawa zinda mu mbeera yemu omulodi yali omulodi w'ekibuga Elias Lukwago bajja ne bamujje waka ku ntandikwa ya weekend twazzemu okulade lunaku lwaggulo nga bamusindise eruzira paka ngena kuz'omwezi 22 ate ng'emisango egimuvunaanwa bamugasse ku lisiti evunaanibwa ne Dr. Besigye mbwa yategeera ku kyokulya mu nsi olukwe n'asirika. Allah mumalire kyensobola okwogera nti omwami oyo Ssaalongo Elias Lukwago yali atuyambyeko oba yali anyambyeko yalina ebintu bambi byeyakola nyinza okuba siina busobozi ng'era siina ngeri ki gye nsobola kuba nti ŋŋenda gyali oba nnyina kye nsobola okukola nga nze naye yali anyambyeko ekyo kisobola kuba Elias yali akubereddewokko yali ambeereddewokko mu biseera bya COVID nalina omudaala nga guli wali Rubaga era omukulu Ssaalongo Elias Lukwago najja nanyamba era nsaba nnyo Allah asobole okuba ng'ateebwa asobole okuba nga balaba embeera gye yalimu ne balaba nti si ye muntu ayina okumala gakwatibwa wabula balabe cause balabe buli kimu okakasa ebintu byonna bye yabadde oba ebiriwo biri ku ye oba waliwo ekiri emabega waakyo. Kitabuka okuba nga waliwo ekiri emabega waakyo. Kati ekiri emabega waakyo mulina kunoonya kiri mabega w'ekyo okusinga okuba nti ate mukwata omuntu abavuddeyo omu okubaako n'ekintu ky'abayogedde. Ajati bino bigenda maaso mu ggwanga buvunaanyizibwa buli eryani okukyusa embeera nga bwetambula ani ali responsible avunaanyizibwa ku kino ffe nga ffe bannansi oba abakulembeze baffe ffe bannayuganda ffe tulina okubeera nga tuli responsibility tulina luzungu lutuufu yaffe tulina okubeera responsible oba it's our responsibility okuba nti tusobola okwogera nze bwe nvayo nenjogera ekigambo kyonna oba oli naye naavaayo n'ayogera ekigambo kimala bumazi abantu bano
okusobola oluusi tomanya oluusi bayinza okuwulira ne mugaa abantu bano bayinza okuba bambi balumwa olw'ebyo ffe bannansi bye tukola bannaffe ne basalawo okuba nti okusinziira ku ekyo nga twogedde ffenna bwe twegattawamu ne tugusa eddoboozi kiba kyanjawulo nnyo era ffenna tuba tutaddewo ettaffaali ffenna tulina kuteeka ttaffaali ku ggwanga lyaffe ffenna nga bannansi tulina kuteeka ttaffaali ku ggwanga lyaffe kyobola bwenvaayo nembagamba nti mukwano gwange yafiirwa bbaawe wiiki eyaddako ne bamusenda amagezi ge yasala gakwetta bambi omwana we yeyataasa ne bwe yalaaja namumuleke mwamusindika nti abaleke mujja kufa tulikola embaga tujja kubajja yeyo mu nte nammwe kibatuukeko mulye kassa muwulire bwawooma ekyabantu si kye bagamba nti ajja tibakuyita omulalu wadde okiwuliddeko nga bakyogera eyo nyo n'amaanyi bikuyisa bitya nga bagamba nti ajja ti Madina yagwa eddalu kati gwe olaba ndi mulalu ate nsinda sayini gye ndabawo ya bulalu ndaba oli ekikulu olabika olaba ndi mulalu bwemba ndi mulalu nakubye ku jjinja sinako yadde oba ngalonde sinnalabawo kabonero kaddalu kirabika ndooza ngalonde munnange leero nago nga bw'oyogera ekitakwataganye sinnalabawo yadde n'akatini ngambamu mbako nekyenkola ekyobuvunaanyizibwa babijjawa ate babijjawa omuntu alina right okwogera kyawulira kyayagala yes alina right okwogera ye kyawulira kyayagala oba byoyogera ebigambo bye batategeera kyebava bakuyita omulalu because olina ebigambo by'oŋŋambye nenda byaddala nga mutuufu olina eddoboozi gy'oyogera omuntu ali wansi anyigirizibwa ate naffe bye tulaba bintu bye tutambulirako bye bimu kaakati nkubuuzizza kibuuzo njagala ansa obeere ng'ogimpa bw'olaba nga munnayuganda nga basobola okuddira kampuni nga ziri mu ntobazi naye munnayuganda eyeeyiiya obweyiiya awantu wonna waba atadde akantu asobole okufunawo akawogo basingo maaza gwe n'ofubutuka gy'ofubutuse n'ogamba naye bannange abantu bazanye katemba bannange ono yazanye katemba okakasa abeera katemba omuntu okuba nti gwe okulaba obulabi omuntu nga alaba buli kimu kiganye essuubi lyasigaza ekisuubi lyabadde nalyo lyakayumba ke namudaala alaba nga buli kimu kiganye waliwo abantu kwegamba muli mu mutima nga naye akiraba naga mukama nze kati nkole ki allahu tabaraka wataala nze bannaye nkole ntya naye ng'alaba takyalina kintu kyonna kiddako ku ssaawa eyo amagezi gagumuweereza bintu birala nti oba ofa oveewo laba omwana bwamuyayanira maama tofa gwe n'ofubutuka gy'ofubutuka n'ofubutuka eyo bakujjebwa manyi ffe tuli bannayuganda omuntu yenna ng'oli munnayuganda tosobola kuyisa bubi manno oba n'omutima ogulumirirwa ffe bannansi tulumirirwa toyina ngeri ki gy'osobola kuŋŋamba nti toli munnayuganda ng'osobola okukeera ku makya gwe n'oyogera ebigambo byo byonna by'owulira by'oyagala ku munnansi ekyo nedda tosobola kwogera nosensi yenna gwe gw'owulira gweyogera nsaba kusonyiibwa bannange munsonyiwe omanyi ebintu ebimu bimpita toyina ngeri ki gwe kyokusobola kusituka n'oyogera gwe buli kimu kyonna kyoyagala tulina obusungu tuli bubi bwe baba bajjajjaffe basobola okubeerawo ne baba nga bafa ne balwana olutalo ne bakola buli kimu kyonna ku ssaawa zakakatya ng'ate ffe
ffe tufuuse momboze momboze owaffe okwaffe ffe tuli emomboze okwaffe gwe nolowooza ki bintu birala mukko birala naawe birala gwe nolowooza ki abantu balina engeri gye batunyigiriza okuva ku muntu wa wansi batunyigiriza okuviira ddala ku muntu asembayo mpaka kutuuka okuma wallahi Allah nsaasira Madina sirika toyogera kigambo ekyo naye nga mpulira kinjo kya Madina ngamba nkyogera ajati kivuve ku mutima kinve ku mutima kyogere nse kikuve ku mutima maybe waliwo nayinza okuba nga awulira nga gwe bw'owulira tosobola kuŋŋamba nti mu ggwanga lino lyonna ajati kyogere olw'ensonga nze waliwo ebintu ebimu nga abantu balina obulumi nga bo ku mutima naye nga tafuna gaapu wayogerera mu ggwanga lyattu Uganda kino nkibuuza mmwe mu ggwanga lyaffe Uganda kyemugamba bantu batono nnyo abasobola okubaawo ne baba nga basobola okuwola ssente oba ssente ziri mu bantu balubatu bokka be basobola okuwola ssente ekyo kibuuzo nkikubuuza balubatu abalinamu ku ssente mbuuza abantu bameka abali bazze mu maaso go oba abantu bameka bali tulaba wano tulaba abachina tulaba abaki mutambuza ebintu onansonyiwa nze ndi munnayuganda njagala nnyo omukakwa nga yandeetedde ssente nga gwe neewolako omukakwa nga gwe neewolako ssente zaleese ng'era amagoba ngenda gaddiza mukakwa amagoba nga ngenda gaddiza musoga amagoba nga ngenda gaddiza mulango amagoba nga ngenda gaddiza musebeyi okay yes so saagala gwe kufubutuke oli mulyawo kyogamba enju emu yokka yerimu ssente yeewola kibuuzo nkubuuza nsiramu naawe si bwe kirina okubeera naye ng'ate kati bwe kiri kati obulumi obwo bwonna bannansi babulina ne bakulaba ng'olinawo koyina nti olinawo kaki katono ka firiji kali awo oli najja nga kwetungako akuwole naye nga teyeetaaga kirala yeetaaga bikuleme firiji bagitwale yensi mwe tutambulira ng'olowooza ki munnayuganda agenda kubeera waatya era bannayuganda tuli ku ki nga tufunye okunyigirizibwa n'okusoomoozebwa okutuuka kweyo levo ng'abantu ab'olubatu bokka be balimu essente nga ffe bannayuganda ssente zaava mu kubeera mu bannayuganda ziri mu bantu balubatu babafudde babbeega abamu genda kusabiriza mpaayo nina akayimba ke nayimba kagamba nti njagala kayimba naye njagala noonya akatundu kagamba mama akatundu kagenda kunnerabira ya rabbi manyi nina obuyimba bwange bwenyimba buba butonotono weti mutangaze munaona nga olimba lwaita saidi ya Afrika saidi ya Afrika nayimbira Afrika yonna okay saidi ya Afrika ardhi yetu Afrika nangamia nendiyimba ti saidi ya Afrika ardhi yetu kati nemmala nenyimba ekitundu kyembadde njagala okuyimbira mutangaze munaona mutunule mulabe mama wetu Afrika nazima mama wetu Uganda nazima ensi yaffe Uganda eggwawo tafadhali musikie mufahamu bwemba temuwulidde mutegeere taifa yetu iko na shida ensi yaffe ina obuzibu familia zetu zinagombana familia zaffe zirwanagana kila siku kulia na kulia buli saawa kukaaba na kukaaba ni nani muzalisaji ya machozi ani avaako amaziga ago ni nani muzalisaji ya machozi ani avaako amaziga bajja na kaki
Vyombo mbalimbali vinakuja kila siku, ebizibu n'ebizibu bijja buli lunaku. Tena hatujui saini ya ni nani? Mbuza ani asaininga. Tena hatujui saini ya President Museveni. Oyaga kunkube waje. Ya no kusaininga ku bisingo. Waje. Ekintu kibikeko. Abakulu be balino sayininga okuva eri waggulu. Tukirekawo. Tena hatujui saini ya ni nani? Obulumi we buli. Watoto wetu wanajibemba, abana baffe baliwo kuwanagana. Ensi yaffe gwawo tulaba. Ensi yaffe basindika abaana genda mu kadaama mugende eno baana bagenze mu byeyo bakola batya naye bafuba kulaba nga batugoba bugobi mu nsi yaffe basobole okweddiza buli kintu kubanga njagala nkubuulira ekintu kino. Omwana yenna ali ebweru bannyinaffe bakadaama bagenda okukola n'agenda n'akola obusente bwe n'agamba kangende ewaka kangende mbeeko bwe bantu baffe naga kangende ewaka mbeeko kentandikawo kangende ewaka maama nanga kasente kaako nteera awakayumba teera awaka gwe n'ofubutuka gy'ofubutuse n'ojja n'omenya akayumba ako olowooza omwana oyo yeeyongera laavu gy'oli oba yeeyongera kubanga obulumi abaana bo bungi aba abulira kimuli aba n'obulumi buyitirivu kati bw'obeera ng'olina obulumi bw'oba ng'olina obulumi olabira ddala nti waliwo embeera oba waliwo obulumi kitegedde waliwo embeera ekitegeeza bannansi baweebwe ekitiibwa bannansi wabeebwe ekitiibwa kubanga be bannannyini nsi mwe mwajja mugoba luuma ekyo temukyerabiranga gambye otya mwe mwajja nga mugoba luuma ekyo temukyerabiranga bajjajja baffe ne babasembeza ne bafa ku lwammwe ne bakola buli kimu ne beeyisa bubi ne mubayisa bubi kyemugamba kati mutulugunya abantu baabwe kati mubasasudde kwe kusasula kuba basasuddemu kwe kusasula kwe musasudde emitu abaffe abaafa bwe musasula kwe musasudde abantu baffe kwe kusasula kwe musasudde kati musasudde bye bigenda mu maaso kwe kusasula abantu kwe basasuddwamu okumenya amayumba g'abantu okusanyawo buli ka bizinesi k'amuntu okusanyawo buli kintu kyonna mususasudde mwebale mutusasudde naye ng'ate temwerabiranga mwajja mugoba luuma ekyo kyo sigenda kukivaako mwajja gwe mugoba luuma nammwe mwajja nga mugoba luuma bajjajjaffe ne babasembeza bwe babasembeza kati saawa zaka kati ne mutandika okufutubbala ne mutandika okututulako siyogedde bubi ne mutandika okufutubbala kwegamba ne mutandika okutulinnyako kati mutulinnyako bulinnya mwe musobole okwambuka ekintu kyemukola si kituufu ffe tuli bannayuganda tekigenda kukyuka tetugenda kuva wano tugende Kenya tetugenda kuva wano tugenda Tanzania tetugenda kuva wano kugenda Zimbabwe wano kuno kwe kwaffe kyova olaba ngambye abaana ba Uganda abaali beegazaanya abaana ba Uganda kati momboze abaana ba Uganda east north west south wa yonna Uganda kwe kwaffe kuno kwe kwaffe abaana ba Uganda sinna kugambako nti abaana b'omu Rwanda abaali beegazaanya nedda tunagambako nti ab'e Rwanda tugabe ba mu Uganda abaana ba Uganda munfune bulungi abaana baki ba Uganda lwaki akukagumiza nnyo anti tuli banna Uganda ekyo tekigenda kukyuka tetulina tugenda kujja butuuze walala tuyinza okuva wano tugenda Tanzania tufune obutuuze eyo si waffe ne bw'obufuna era oba neewammwe gy'olidda kati banna Uganda twebereremu
kuno kwe kwaffe kuno kwokka kwe kwaffe aja tibo byogera bwotyo nga bagamba nti politics oyingidde politics buli avaawo nayogera ebigambo nga gwe ebiraga okunyigirizibwa oba ebinyigiriza abantu nga bagamba nti politics omuntu waddemba okwogera nga bw'ayagala so akera ku makyano gamba nti yogera bwoti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo kati nze ndaba nti ekyo kyenyina okugamba ensi kati gwoba oyina kyoyagala ekirala abayimbi nga gwe abayimbi abalala nga gwe abandi badde bagatta eddoboozi ku liro ne muggusa omulanga gw'Abannayuganda n'okuggusa ebiruma ebintu abamu basirise tebanyega abamu bali eyo bali mu kulya nsimbi sayidi eyo tebafaayo buli omu alina ensonga ze nabo balina ensonga zaabwe wabbo tekinnabatuukako kino n'ataakaaba mmere ya lumbe n'ataakaaba alya mmere ya lumbe n'ataakaaba alya ekijja omanyi kinyaga bitono nze nina obugero bwange nsiiba ekijja omanyi kinyaga bitono kuba kati saawa zino ffe twogera kati sirina kintu kyonna kyensobola agamba nti oba osirike oba kuki abantu bakoze buli kimu muganda wange mpuliriza bulungi abantu bakoze bannayuganda buli kintu kisembayo abantu banyigiriza bannayuganda gwe ovanga waliwo omukyala eyakaaba amaziga nga bamusenda ne bakwata omudaala wallahi waliwo omukyala eyayogera n'agamba naaga amatooke mugakuŋŋaanye ŋŋenda kugalya naye nga bali mu kusenda naye nga bali mu kumenya bizinensi ya n'omukyala n'akaaba akwata eno akwata ku matooke eno akwata kuki atangira omudaala baleme gutwala n'amatooke bagatwala amatooke bagalondalonda bagatwala gw'okuyaayaana okwo tolaba nti bannayuganda oluusi ayinza n'okuba yafunye looni okutandika okuteekawo ka bizinensi ako okitegedde bulungi twagenze tubeera ne show yakazibwe kapo yabadde ku front page awo King Sana akola ekintu nagana yatulira Minister Kasolo nga agamba alina obusungu yategeka show Minister Kasolo n'agigana okubeerawo n'akola lose zitagambika abamu ne bamulaba nga yakoze ekintu ekikyamu ebintu bye babirabyeko nabirabye naye nze haja tikyaki kusesa embera yabadde mushoye kusesa oba kibuuzo ati nze Kingi wange tasobola kukola kintu kyonna ningamba ati ate yakoze bubi dendako King Saa tasobya mu maaso go nga president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yatasobya nga buli kintu kyonna ekyange yakikola yakimala sirina kyemubanja nga tunadda ku King Saa ogambye oti Bobi Wine tolina kyomubanja ate kati mubanja eki okyamubanja enkyukakyuka okutuusa mu nsi ensuubize gwe kyoba osooka okumanya nti ayogedde buli kintu okyamubanja okutuusa mu nsi ensuubize atadde munnayuganda wa wayina okujja buli kintu kyonna akyogeddeko Bobi Wine ne bwaviirawo mu byobufuzi gwe olyoke oli musanyufu tomubanja musanyufu nze sirina buzibu ate kati mubanja eki abikoze kuggwa abikoze biweddeyo abikoze bannayuganda tuzibusa amaaso kati saawa zino Madiini osobola okuvaayo n'oyogera ng'olumirirwa bannansi era ebigambo by'oyogera nga n'omulala anyigirizibwa ekyo kye yatuteekamu kyekituufu kye tulina okutambulirako ffenna ekyo kimala bumaze okumusiima era tumusiime tusaba busabi tumwegayirira bwegayirizi ne tumugamba taata ow'ekitiibwa munnange tusaba ndi kyonna kye tumugamba tumusabe busabi tumukwate na bulungi ayinza okwekyanga tumugambe munnange no so tetuyina kumussaako kwegamba buli kintu kyonna yakikola ogambye Bobi Wine tulina namukwata bulungi nnyo tulina mukwata bulungi oyo tubulina nga kalira kwa mwana tulina omu yekka nga kati kakibiriti baba businga akera ku makya n'atwekyanga naga ebintu byammwe bivuddemu ati kizibu kubanga alumirirwa munnansi ddoboozi ly'abantu kizibu kubanga alumirirwa muki yatugamba atya mu luyimba lwe luyimba kyoba
tikati manya nti yagamba okununula eggwanga kitukakatako ffe abaana ba Uganda ffenna bw'osirikira gy'olino bw'omanya ebikyamu n'osirikira gy'oli olidde mu nsi y'olukwe musituke babboyi kati mukimanye nti okununula eggwanga kitukakatako ffe abaana ba Uganda ffenna otunulira ebikyamu n'osirikira gy'oli olidde mu nsi y'olukwe mumanye nti naffe abayimirira ne abavuddeyo okwogera obeera otusaddaase Lukwago kyaliko yasaddaakiddwa ku lwaffe ebintu byonna ebibaawo ebitegeerekeka kubanga ebyo ebintu bye bakola bo nga bo babikola nga bayina kye beetaaga naye mu Lunyankole bagamba byonna mubikole kwonka muherweni kitegeeza ki byonna mubikole naye enkomerero gyeri byonna mukole ki mubikole naye enkomerero gyeri abo batolikwawo batokolimye ate okulima kati kiki kyetutakolimye leka naawe tuweweete baboweete tuti nti mukoze bulungi nnyo mwebale mukoze bulungi mwebale kiki kyemukoze kiki gwe kiki kyosobola okundaga nti kyekyo tewali kyosobola sima ku gavumenti eyo nebbanga lyonna lyebaddewo osobola okukitunuulya nogamba naye nga sirina kyamaanyi kubanga bw'oba osobola okuddira omanyi nti kati tuli bantu bakulu bwe muba musobodde okuba nga mumenya ebintu byaffe ne musaanyaawo obulamu bw'abantu ne musaanyaawo bannayuganda omutembeeyi agobeddwa ku kkubo omutembeeyi agobeddwa n'agenda ewaka newaka ne mumulumbayo n'ateekawo omudaala ne mugusenda ewaka mu byalo omutembeeyi agobeddwa ewaka nayo ne mumugobayo ne mukwata ennyumba gy'abadde asulamu nayo ne mugisenda kati gwe kiki kye muba mukoze nebyemwakola byonna saawa eno muba temulina kye mukoze byonna biba tebikyakola makulu biba tebikyakola te kati mugenda kukola ki byonna bye mukoze biba bifudde era nze simanyi ani abalira pulezidenti wange simanyi ani nedda olulimi luseeredde simanyi ye pulezidenti wokuba yakulembera eggwanga mwoli pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Obini International Worldwide Musinguzi omuyisa otya my president Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Obini International Musinguzi Worldwide aka worldwide kategeeza ki ateko ensi zonna ate waliwo batamumanyi president w'essaawa zino ye president Museveni yensi gy'olimu ebyo gwe toli mu Uganda nze wendi naye nga nfugibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oli serious yes nze yanfuga kati abaana obagamba otya ye president gwe singa Mukama Katonda akuyamba omwana wange wabawo omwana nyinawo omwana omuto abeera wano najja n'omubuuza omwana bwokera kumanya omuzi who is the president of Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aja ati bwotyo bw'osomesa abaana yes yoyo kikyamu awaani wano mu maka gange wano ewange wembeera baaba nedda taata nedda oyo ye pulezidenti wange era kyeŋŋamba omwana who is president of Uganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omwana mugezi kati gwe ngokera ku makyanga nga weewuunyaki aja ti okwagala omuntu naye tannaba kufuuka mukulembeze ayagala kufuuka mukulembeze wa ggwanga ewwo ffe twamulonda twamuwa akalulu ne kabbibwa nga tulaba kubanga twagenda wallahi billahi tallahi tetulina wantu wonna we twagenda kulondera tetulina wantu wonna we twatambula
nga Kyagulanyi tawangudde. Ate tujona bina je wayita yali awangudde. Ngambye buli wamu nawe twatambulira nga tuli mu kunoonya akalulu. Nawe wali mu kunoonya akalulu ako nokakuma. Leka naawe. Ngambye buli wamu na yali awangudde. Kati gwe simanyi byakyuka bitya. Ate singa okera ku machano singana Bobi Wine saawa zino. Omugambo otya? Nkaba bukabi. Ekiki? Nkaba bukabi. Singa okera ku macho oboya Bobi Wine najja. Ngambye nkaba bukabi. Kubanga mwagala nnyo. Mwagala nnyo. Otulika n'okuba omulanga. Yes, kubanga zibudde banna Uganda amaaso. Atulaze buli kimu. Atulaze nti omuntu kina. Atulaze nti bw'oba oyina 5 ng'oyina 10 munno olinga talina. Weeko ngabane kubanga muli mu mbeera yemu. Bw'abanga onaali bulungi. Muwe nze waliwo abantu abasobola okujja wano kantu kange katini nnyo naye oli najja nagamba jati badde njagala kino mbadde sina naye mbadde nsaba ompi kwata bukwasi ne muwa Allah yasinga okumanya okitegedde ne His Excellency bw'abanga yakera ku makya n'avaayo n'abanga atulumirirwa ffe bannansi yeewaayo ku lwaffe kubanga yeewaayo ku lwaffe ebintu byonna ebimutuukako owaali byonna bituvunaanyizibwako nga bannayuganda lwaki nti tulemeddwa okukola ekituufu. Bannayuganda tuyina kusitukira wamu ffenna ne tubeera omuntu wamu ffenna ne twogera eddoboozi lyerimu. Musituke babboyi kati mukimanye nti okununula eggwanga kitukakatako ffe abaana ba Uganda ffenna. Era manya bw'osirikira gy'oli ffenna obeera otusaddaasi. Bw'otunulira ebikyamu n'osirikira gy'oli obeera okoze obeera olidde mu nsi y'olukwe n'otusaddaaka obeera okoze obeera osaddaasa abavuddeyo okwogera ajja oli mukuma mu bantu muliro bajja ogamba anti obagaye basituke nedde musituke babboyi oluyimba lwayimbibwa dde obadde ki naawe oyagala kwononeka obadde ki ndi mu layini nedda ssebo tosobola ndi ku layini mbiwulira oli ku musitale wendi ndi mu sisitimu munda bwenti aja tinga oyagala Bobi Wine Bobi Wine mu maaso go tasobya kana asobyaki kiki kyatokoze leka naawe kiki kyatokoze leka naawe tasobya twayogedde ku ensonga mbadde ndabadde nti okukyakubuuza ku nsonga ya King Saha negamba nti King Saha yabadde ku kivulu kya Kapo yayanukudde Minisita Kasolo n'alyoka ayogera ebigambo byadde biyitirivu awo n'amusome n'agamba alina obusungu bw'eri Minisita Kasolo bulwadde bungi nnyo. Mutuufu obusungu bwe abuyina kuba yagamba yali ategese show ye ekyotera eyo Minisita Kasolo mbu n'agenda n'abagamba abantu nti show y'omukulu ereme kubeerayo era nefundikira nga tebaddeeyo ate nga yali ataddemu ssente ze ng'akoze roosi sente zonna ne zoonooneka era nga atali musonyiwa ebbanga lyonna ery'obulamu bwe. Naye kyensaba kwaffe kati tuli basiraamu kyensaba nsaba muganda wange omusaasi ofuna akasenge mu mutima omusonyiwe ekyo kyo nsobola okukikusaba nsaba ofuna akasenge mu mutima asonyiwe Minisita Kasolo amusonyiwe naye waliwo abantu abamu abaseddeekezi abannanfuusi nga bwe tuba tutunula tulina bwe yali yajja naani bamuyita ku kivulu kazibe Kapo yamuyita okubye nnyo vuko kiri ekivulu kyali kike kusobola obeerako omuntu ng'oyo nga kituufu kyali kike naffe abagenda abawagizi era yejja tuyita kitegeeza naye aba ye yamuyita anti kati nze kyentegeeza kiri kintu eki nti bw'obanga mwatuulawa yalina emmeeza yali nnene ng'eri awo mu maaso awo toŋŋamba ebyo bwe nali nkuyita twatuulawa simanyi gye baali bayinza obba baali kacyayi kati mwe mubanga mwali eyo mwateesa ku ki aja kyotegeeza nti damu ansa gyenkubwe bwe muba mwali eyo mwateesa ku ki tetwabimanya temwabimanya kubanga waliyo ekintu omuntu okubanga wano abalaga kirala nga naye bwadde eri naye alaga ki alaga kirala
nga waliwo embeera yonna kuba toyina nze engeri ki gy'oŋŋamba kyoyagala okugamba Rubongoya omukulu onyoyo madamu waffe madamu president nono omulala Zedriga Madam President Joel Senyonyi abantu bonna abakulu abo tebasobola kujja ne batuula mu kivulu n'ogamba nti buli kimu kyonna kiri massive kyotegeeza nti Kazibe Kapa engeri gyaliwo NUP twandisuubidde ab'okusaidia NUP okubeera nga bebandibadde mu kivulu ekyo mukumwanjo nabana abalala nabo ne bajja kale namwe mujja abalala naye bano abaffe nga bali kuki bebandibadde ku mwanjo nze bwentyo bwentegeera ebyange ate kyogera tulina bannaffe ayinza obbaali munga emisana batulaga kifaananyi kiranga naye ekiro bagenda mu birala anti era ekyo kyokka kikulaga bulazi bayinayo sinnakalowoozaako anti gwe lowooza Kasolo yabadde anoonya eki mu sho yabadde anoonya kiki kye yabadde anoonya mu sho yabadde anoonya eki mu sho ya Kazibe Kapo atali NRM ate nga okimanyi nedda ng'okimanyi bulungi nti abantu abo basibye abantu baffe bafa abantu abo batulugunyiza abantu baffe abantu abo kwegamba abantu baffe batwalira ddala ng'ebyonziira bakwata abantu baffe mu basement batwala abantu baffe mu bulumi batta abantu baffe bakola buli kiri kyonna abantu baffe nga ne Joffe Lutaaya ali mukaaba amaziga agamba akaluluka okubbibwa omukulu oyo yali obuzibu ng'ogamba kitegeeza bateekwa obba waliwo ekitagatta awo ntandise okutegeera kati emboozi ngifunye anti kati labayo obadde ebintu nange mbirengera emabega ekitegeeza tuyinza obba nga waliwo abateeka eno emikono nga neeno bawunzise okitegedde lwaki awo waliwo ekyokuddibwamu awo okuddibwamu ekyo nze simanyi lwaki Dr. Kwefu wa NUP Kazibe Kapo wa NUP be babadde mabega w'okuteekateeka ekivvulu ekyo oyagala kunkubya abantu oyagala abantu bankyawe abantu abajjayo bonna n'obakubaho obukubi oyagala abantu bankyawe bannaye nedda ndi wa mazima nnyo nange njogera mazima naye temunkyawa oyogedde omutima gwo yes mbagala nnyo naye bambi ekyo kyannumye ekyo sigamba nti ki muganda wange nkwagala nnyo Kazibe Kapo nkwagala nnyo nkwagala nnyo naye nina akantu akannuma kyova olaba nti nkogedde kanve ku mutima okusinga okusigala eyo nga kakusigadde ku mutima okusigala eyo kanve ku mutima lwaki osobola okusembeza omuntu atulugunya abantu wadde mumaze naye emyaka 2 nga muli ba mikwano n'ebikolwa bye bikusemba eri bannansi kubanga bannansi tunyigirizibwa bannansi tuyisibwa bubi bannansi bayisibwa bubi bannansi bali mu mbeera esema kyogamba nti bano abalala babadde tebasobola kujja ne batuula mu kivulu ekyo oba bo tebalina bantu lwaki ekibuuzo ekyo bambi nsonyiwa naye ate nja kukyogera lwaki kisuka sogedde nnyo kisuka nze obulamu bwange omanya nti omuntu mbi toyagala kumwesembereza kati mba nkwagaza ki naawe Allah nannyini buyinza yasinga okumanya yatonda omubi n'omulungi kati ebisigadde mbirekera Allah naye ng'ama nkulaba bulabi munnange mba nkulaba bulabi ate tekitegeeza gwe omuntu ne bwakera ku makya n'akuyita nagga njagala bantu bangi nnyo wallahi nalimbaddeko n'abantu ndeka tondeetera buzibu nalimbaddeko n'abantu nga nkyali sita ow'amaanyi nabeerako n'abantu ewa erubaga ng'abantu bajja mu nnyumba nga omuntu bw'ajja mu nju yange ayinza okulowooza balwadde be balimu ng'emifaliso giri mu nga buli omu ajja yeebaka bwe basi naye kye bankola waliwo n'omuwala omu eyaŋŋamba nze sisula mu ddiiro nga mirambo nga abadde asula wuwo ng'asula wange naŋŋamba sisula mu ddiiro nga ki nga mirambo kaakati abantu
balabe bulabi dduka kati ekintu ekirala kyengezaako okubanga mbagamba kyekintu ekyokuba nti tuyina kuba nti bannansi balumirirwa naffe tulumirirwe bamu nabo so gwe toyagala kuleeta muntu eyatulugunya omuyimbi yatulugunya Geoffrey Lutaya alina obulumi bwe ku mutima namutulugunya namuleka awo noddira omuyimbi eyatulugunya kingi gwe tutwala nti igwe gwe tusinzo nogamba n'oyo yennyini naye ne mutandika okubanga ekitegeeza gwe King Search yakoze tomunenya ne bwandibadde gwe simunenya nze wama sirina kyemunenya King Search tomunenya simunenya ate kati munenyeeko omwebaza nti aja ti ogambye otya omuliro aja ti ogambye otya yongeza omuliro King ayongere kumambu 10 kumamu naawe aye tunadda ku olwo akuteka amazzi gwe tewamatidde nedda olina okubanga tuyinza okugamba tusaasire naye nga bo betugamba tusaasire be batusaasira nabo tebatulumirirwa King bwe yatuuse ku stage n'agamba ekimala mutuleke mutuleke byemubye bimala mutuleke labe eggono kimala mutuleke akayimba lwaki tetukadda mu remix ne King mugamba akayimba aje tukaddemu kabulamu keddoboozi ly'omukazi oyo musajja ayimba nnyo naawe akuweemu King talina buzibu by the way akuweemu ogamba asobola okumpaamu asobolera ddala King talina tabu yonna ogamba musabe mugambe King oluyimba bw'aba asiimye muluddemu kyogamba musabe nga igwe munange King nsaba taata oluyimba ompeemu kapaati tuluddemu naye oluyimba mpulira luntudde kiwedde nnyo oluyimba osabika mwanyi oba ekimala akamwanyi bwe nva wano eno video ngenda gikwata King Search aliwa ngenda gimuweereza ye kennyini kiwedde oluyimba luddibwemu n'abali bajja kukinyumirwa ddamu tuwemu ekimala mutuleke byemubye bimala mutuleke King alina show ku Kololo eya strip yagifulumiza yategese dda agenda Kololo tusaba Katonda amuwe abantu alinga obusubi obalinga obugulu bw'eggongolo abantu abayitirivu ennyo ennyini ddala nkowoola bannayuganda mwenna obutasigalayo nga King awanise ekivulu oli serious ajati nkowoola bannayuganda east west north south mwenna nga King awanise ekivulu oyo gwe tulina alingaga katika kibiriiti omuyimbi w'enkyukakyuka ajati ng'oyagala nnyo King sasa zino omuyimbi wasi King Search ali mu kyakumeka mu bayimbi babakusingira mu Uganda kati yasooka ate yasemba mu Uganda tulaba muyimbi mulala anti ngambi yasooka ate yasemba ku saidi eyange ye muyimbi wo namba emu ate era yasemba sirina balala mpozi nange gwa onolyokoddako n'oba wakubiri nange nsobola okuddako Madina naawe oyimba ate abakyala tolabayo Madina mu bakyala yaliyo Madina mu bakyala yali ate waliyo omula ye namba emu otandise kusekerera busekereza ajati oli w'amaanyi ndi w'amaanyi kuki oli w'amaanyi mwana wange nedda King kye yakoze kyabuze namu ekyabuzeemu ne Rain yavuddeyo n'agamba ya Allah tusiime tutya King waffe Rain yagambye ya Allah tusiime tutya Kabaka Search yakoze n'agamba naye omuvubuka oyo yavaawa Rain bwe yagambye tewali muntu yenna waliyo abantu abakunyigiriza ng'obadde okimanyi nti okutegeka obutegesi ekivulu omuntu n'abaawo kati kankubulira ekintu kimu omuntu ng'ategesa ekivulu abantu
abasiba ekiveera abasiba ekikaali ezo ssente baliya ku ssente ezo abatufumba obukyayi abagenda okuteekawo emidaala nabo baba bafunye emirimu abantu abaliwo abasimba emiti ejeje nabo ezo zonna ssente ababoda abagenda okuvuga abantu abakujja mu kivulu ezo ssente abagenda okukuba drive ezo ssente ezo zonna ki ebidongo jujuna bawadde abantu emirimu abagenda obeera ku security ezo ssente oyimirira gy'oyimiridde ng'ofutubbalira gy'oli ng'olyoka otandika okugamba nti King tokola kivulu obulumi bungi naawe abantu balumwa ate nga si omu alumwa nga abantu bameka gwelowooza abantu bameka abasobola okunyolwa oba abasobola okulya ku King ng'akubye ataddeyo ekikaali bangi bameka abasobola okulya nti agambe nti nakanye ntekeyo akakadaala kange nange nsikewo ku chapati nange abantu bajje bali ono ow'omubisi ogwaffe omusogole nange kantekewo bucupa bwange wali bucupa abantu abanajja bajja kunywa n'ebisulo abagenda okwebaka emyenge gitambula mirimu giba mingi kati gwe ngokera ku makya ng'ojjawo ekintu ekigenda okuwa ekitegeeza ne bannayuganda basanyufu ku kintu kye yakoze abantu basanyufu naawe teka naawe kabaka saha aja tyali enakufa bitole tabina bayinza kukinnyonnyola abantu basanyufu abantu leka balina obulumi abantu balina obulumi basiise balina obulumi ku mitima kimala yes ate ati bw'obeera minisita ina n'akuyita mu gavumenti ya Museveni togenda baja tinjagala oba omuntu yenna mu gavumenti nze nkugamba baali bampiseeko bangi naye sisobola kulya mu ggwanga yange sikulabangako mbu ogenze wassale mu bayimbi bonna be bayise ate kati wassale none essente ziyina kuyamba bannayuganda bonna kwa ujumula bannayuganda babakolere service ezo singa obbawo enkalu zimbe eddwaliro zimbe ekkubo Madina ave wano kati nze Madina ndi mulwadde wa mutima nve wano nga ngenda mu ddwaliro nga wallahi bagenda kunongoosa omutima kubwerere kuba facilities government yaziteekawo fenna nga tugenda kulongoosebwa abalwadde bonna nga bajja kulongoosebwa ku bwerere nga fenna tugenda kubanga tuganyulwa mu ssente ezo muzeeyi z'abaataddeyo oba omuntu yenna z'aba ataddeyo so si kuba nti nno muwaamu balubato nti muwaamu bantu batono balubato bwagwebu tolina kyosanyukira ku gavumenti eno yadde n'akati nze omuntu anfuga mumanyi anfuga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bini International World Wide ng'oyagala akufuge lwasazi n'akufuga mulala ye Museveni wabula oli gw'oyagala akufuge anti nze yanfuga oli ludda waggulu nze yanfuga yali mu mbeera ki president tuludde omuwuliza Allah yasinga okumanya ne bw'ofukamira bufunamu tayimu omusaalo omulombera ku dduwa nannyini buyinza amutaase abaseddeekezi amutaase abantu ab'enkwe abasobola okuba nga bamwetooloola amutaase shayatwini zonna ne mukyala we ezisobola okuba nga zimusemberedde n'omukyala Allah amusaasire era amutaase buli kimu kyonna ekikyamu ekisobola omulumbagana aja tolina laavu kunga abantu bajja babagire King mu ekolo anti nabakunze dda mpozi nabakunze dda oyo King gwe tulina alinga katika oyo King ye waffe King ye waffe nkowola abantu east north south west wonna mujje muwagire King saha ku lunaku lwagenda okuba nga ataddeyo
oba lunaku lugenda kuba ki lunaku kiro yalukugambye bangambye oba eriyo dinja confirming a date naye nga najja byagitaddeyo yawanise nja confirming a date kankebere wano ndabe teri wala nnyo King Saha Kolo Airstrip tuyita abantu bagende bamuwagira okufa obufi yaddisho King Saha King Saha Kololo show yino njirabye wano ajati nga tunalinga bwenkebera wano ajati njagala oddemo abantu bagabe batule mu sound oluyimba lutambule oluyimba lwetulina olupya luga abaana ba Uganda abali begazanya abaana ba Uganda kati momboze abaana ba Uganda abali begazanya abaana ba Uganda sagala bya bufuzi naye mikwano olumu tuneeta twabalonda akalulu ne kagwa ne mutandiko kubanga mweyisanga mwe mwagala twakola sobiki bannange lwaki mutweta myensi lwaki temwamenya mu campaign kale mutujoga kino ekisanja kitono nnyonnyo mujja kudda lwadde mwatugoba gye tukolera ne mu bisaalu mulijja mu bisaalu nkowola baganda bange mwenna bonna bafutu soldiers abana b'NUP mwenna aba NUP abaki mwenna olimba bwetule mu lutambule oluyimba abaana ba Uganda n'owulira nti ddala abaana ba Uganda tuli momboze n'owulira nti ddala abaana ba Uganda tuli momboze tetukyalina we tutudde bamenya wano bamenya walima baana bange nsaba mutuule mu luyimba olwo lusobole okutambula lusobole okweyongerayo tusobole okufuuka ensonga okay kale show ya King Saha ya 14 ogw'omunaana Kololo Airstrip bannange abayite nkowoola abantu mwenna abagenda okujja ku show ya King International worldwide omuyimbi ow'amaanyi ow'ekitiibwa agenda okuyimba ennyimba ayimba nyimba nakunkumuka east north south west mwenna mujje muwagire King Saha ngenaku z'omwezi 14 ennaku z'omwezi nga 14 ennaku z'omwezi nga 14 andi yoyo kiyo gwetuyina omuyimbi waffe ow'enkyukakyuka ajati olutudde okulaba ku stage ku lunaku olwo jangu naawe oyimbemu jangu tukulabeko ku stage anti gwe manya bumanya kyawedde dda ogenda kubaayo kyawedde dda Mukama Katonda abatukube tuyinza obutatuuka yadde eddakiika nze Big Von abamuyita Ajati Madina bibuuza musa Mukama Katonda abatukube tujja kuddamu tukwatagala olunaku olwo nja kuddamu munoonyeeko anytime soon mbeere bulungi mweraba.